Eggye lya UPDF lijaguza olunaku lwe lyesogga ensiko okununula eggwanga lino okuva mu mikono gy'abakulembeze abaali bannakyemalira ab'ebiseera ebyo. Olunaku luno lwatumibwa tarehe sita nga lukuzibwa bulinga 6 omwezi ogwokubiri nga kati giweze emyaka 43 okuva mu 1981 nga ku lunaku luno essasi erisooka lwe lyakubwa mu nkambi y'e Kabamba. Ebikujjuko by'omulundi guno bitambulidde ku mulamwa ogugamba nti okujaguza abo abaalwanirira obumu, obutebenkevu, emirembe n'enkulaakulana ng'emikolo gibadde ku kisaawe kya Buseesa mu disitulikiti y'e Bugweri mu Busoga. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe yagamba Uganda evudde wala era bakwongera okunyweza ebyokwerinda kuba obukugu babulina okwawukanako ne Idi Amin eyawandiisa nga bakuuma ddembe abatasoma. We started the culture of recruiting educated people in the army, different from Idi Amin and the colonialists who are recruiting illiterate people. Now because of that, these people learn very quickly. So it is very easy for us to build a very strong force. Mu kiseera kino agambisira balitadde kukolagana n'amawanga g'abaddugavu ag'enjawulo okunyweza ebyokwerinda nga bakozesa tekinologiya ow'omulembe. Okwanguya ebyobukuumi. Instead of the crude methods of roadblocks, what? Mu kifo ky'okozesa ebya roadblock nga tusiba amagira. Some of our partners have developed very smart solutions. Abandi baafuna engeri gye bakitetenkanya bulungi ino ebirungi eno. And when we bring these ideas, please bwe tuleeta amagezi ago, please accept them. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.